kirwadde kyayina alusa liri pazo yangamba Kabako ekindese kuba yali akutta amazzi ne mugamba ne alusa zo zikuze nangamba Kabako ekindese wane eggulu lwakuba tetufunye mukisa njagala kufuna sente nzireyo bannongoosa alusaazi bonna bakolagana naye omwana ekyali kimuleeseeyo kufuna sente yejjanjabe asobole okujja ng'alina ebigambo ebinyuma. Kabako kati nnyo mwafuna Jenoside Musabe batugaa nti yabawa ku sente abaagendayo mwe ba superstars naye lwaki tumuwaako twalibadde tujja wano. What are you talking about? What are you talking about? Twalibadde tujja wano. We have families. I'm talking about a family man. Sisobola oyo mwana mumulabaawo talina sente newamubuuza kati nti wafuna sente mekatazi talina nange zirina tebabalimba abamukufa ekyatwala eggulu not money wabula to see the shade of the industry. Where is the industry going? Where is the industry going? Like abatu ba promoters babera bagamba bagenda ggulu ate batimba ffe. What is there good enough? We know and we are aware of everything. Nze mwana siko waliwo ensonga nga siziwa makulu singa abaawo obulamu bwakyali wange obuli mu matiga kati ng'ensonga ezo ez'eggulu zonna ezo siziwa makulu kuba nina kyali wange mwana ali wano asobola n'okuvundirawo kyensaba Allah subhanahu wa ta'ala ndi naawe kusabira edduwa buli lunaku oli musajja musiraamu era n'okosa enkya woba wane nakasero masha Allah ta'ala nawulidde omulanga gw'oyagala Qur'ani ewuwe waka ngenda gikuletera wamma mu ddwaliro obere nayo emitwetwe ng'ozuukuka boti n'ogitunulako biidhnillah wonoviira wano masha Allah ta'ala ate ng'osobola okuba ng'olubuto olulamu kakwate kawe liri pazo era ngambye liri pazo bwe mbanga nina kye nina nga gwokimanyi nagenda naawe mu lutabaalo nituvaayo nga nanze naawe tetulina kye tulina beera ng'omanyi kye nina kyonna era sijja kulowooza kintu kyensuubira mu mutwe mbuno oba kikyamu nsuubira abayimbi bonna sinaabali eggulu kuba abali eggulu batono nnyo kubasigadde Kampala nsuubira okuba nga balowooza ekintu eki kimu. Today is Lily Puzzle, tomorrow is you.